Taata w'omwana wo takuwa kirabo ku Valentine's Day. Omwagalwa wo yakola ki? Taata w'omwana wo aweereza omwana we school fees, takuweereza upkeep. Ng'oli mufumbo. Naye akuweereza n'omugamba school fees n'omuweeza requirements nga giri emitwalo aga 5. Namala n'ayisaamu 2. Nagamba ez'ogulamu ky'oyagala. Nagamba nange omusajja ono yakyuka. Anange luli yali mukodo nga tayagala kulabira baana be kati nawe wagasse muki mubabe. Era kyo kyebaliza ne Mukama. Nogamba Mukama omusajja yayita mpa fees kati ayisa namu. Ayisizaamu zizo. Sitaani muzibu nnyo nti bw'afiirwa ayagala okulemesa ekirala. Wali abantu ababi bwe batyo nga tali kwagaliza paka lwalifa. Bw'oba toli wuwe togenda kuba wa musajja mulala naye nga talina gy'akutwala. Era nga ye kyafa kulemesa. Bw'onobeera mu bbanga ng'olina abaana be ogenda kubeera musabiriza gy'ali ng'ekyo kyakwagaliza. Kati gw'oli mu kuwa bujulizi obutaliiyo. Ne bbaawo tosobola mugamba nti yampadde 7. N'otandika okukuta ne message, tomuyita na taata w'abaana. Mukwano, tusabayo fees. Tugwe nani? Tusabayo fees. Beera omugambe sebo taata gundi abaana beetaaga ki? Ne tusabayo fees. Abaana tebalina mmere ng'omusajja mu nju omulala mwali. Mbulira mukyala munanga nigwe bali bawadde ez'emmere. N'agigule waka n'agamba omwami we nti anti taata w'abagundi yampeerezaayo ez'ettooke lye lino lye tuli mu kukola ki? Mu kulya. Bw'oba tosobola kyogera oli mbwenzi. Obwenzi si kwegatta. Obwenzi butandika ne bu message obw'enkukutu. Ne bwe guba muti ogenda ofukirira mpola paka bwe kifuuka ekibira. Kati abamu ekitulemesezza obufumbo tuganye okuta kiringa obulokole. Bw'oba totadde byansi byonna ogenda sigala nga weegomba.